Wano nagulawo mu 1981 nempaawo nenkulizawo muwala wange nanfuka. Abadde wano emyaka mingi nnyo, yadda mu kayumba ke nali nsamu kali aka waggulu, nze neefuna walala w'okubeera. Kakati bw'abeera mu kayumba ako ne maama we naye najja n'amulabirira ne baba bonna emyaka egisinga obungi. Kakati recently maama we n'afuna obulwadde ne bumujja mu nsi muno n'afa. Bw'afudde abantu bayita wa muwala wange nga bamusaba abaguze ekitundu ekimu eky'ettaka. Ekintu nze nali sikimanyi. Ngenda okukimanya ng'omwana alina ebitundu by'atunze n'obuyumba obumu bw'alimu ng'abupangisizza, kale ne tuba bubi nnyo naye n'omwana. Kaakati kwe kuzuula ekitundu kye yali aleseewo ne nkifuniramu omuguzi. Omuguzi bw'ajja batandika okumutawaanya, ono ajja nti nze nagulawo, ono ajja nti nze nagulawo. N'olusobola nalonda omuntu omu tutegeragana naye ng'ajja kumpa ssente nze ze njagala, ne tukkiriziganya n'agulawo. Okusaba kwange eri gavumenti kwe kuleka kwemuguzizza wano agenda mu maaso n'okukola development gy'ayagala okuteekako. Kubanga twakekengera oba neekengera nga ndaba ekitundu kino tekirimu petrol station etegeerekeka, ng'abantu bavuga engendo ennene okusobola okufuna amafuta mu mmotoka zaabwe. Kakati bwe nafuna nga ye ayagala okuteekako petrol station, nikola nemukkiriza ajje akole aleete ebyuma bye bikole ettundu erya petro. Era abadde mu kukola ebintu ebyo. Kakati ate abavubuka gye baafubutuka nga bayisibwa wa muwala wange gwe nali mpaddewo okubanga namulekera akayumba wali ke nali nsulamu waggulu, nga kasulamu nga bakolaganye naye nga nti yatundawo dda. Ne mugamba oyo watundawo dda ng'otunda mu linnya ki? Gwe nakulekamu kukuuma bulamu bwo ne maama wo. Ate maama wo Katonda yamugya mu nsi, bw'aba agenze bwe toggyawo obuyinza obutugezaako okutundawo. Kakati ne tubeera mu nkaayana nayo n'omuwala nga ntegeka kumugya mu nnyumba mwe namulekera, kubanga nali nsula mu nnyumba eyo waggulu, nga ntegeka nti bamala okumaliriza bino ne bagenda mu maaso ne bakola petrol station zaabwe, nja kukolagana naye nsobole okumusimbuliza okumutwala awantu awalala. Njagala kwebaza minisita okuyimirira mu nsonga zino, najja n'asala amazima oba oli awo n'okugyawo impunity ebadde eri ku ttaka lino. Client waffe Starbex yagula ettaka lino oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza ku kyapa, neneefubutukayo omuntu najja naye ng'aklayiminga nti nannyini, n'akozesa ekika kya impunity yonna okutulemesa okuba nga tukosa ekifo kyaffe. Naye njagala kwebaza minisita nti atapuse bulungi nnyo amateeka, kubanga ssemateeka ono tewali wasobola kumuwakanya. Ne bw'oba oyagala nnyo ne bw'oba nga gwani nga weeyitaani, teri yasobola kukyusa ssemateeka era teri yali waggulu wa ssemateeka ono. Kya mukisa mulungi nti minisita atapuse bulungi amateeka era n'atukkiriza okujja ku ground kuno. Kyemmanyi client wange waali musanyufu nnyo, era ekifo kino tugenda kikulaakulanya. Mukimanyi bulungi nnyo Starbex ewadde bannayuganda emirimu mingi era ekoze investments ez'enjawulo, ne ssente eza investor ono ziri wano mu Uganda era zisigala wano mu Uganda.